Finally, General Naraiso ayogedde wa Muwanga Kivumbi gyali. Okusinziira ku bigambo bye, avudde n'agamba nti Muwanga Kivumbi abaamukwata bayinza okuba mikwano gya First Family. Okusinziira ku bigambo byayogedde, agamba nti bo abagamba nti tebamulina era tebalina buvunaanyizibwa oba buyinza ali mu nnyike y'amaanyi. Kasooke nkuwe General Naraiso tuwulire ebigambo bye, and then after tugende wa St. Amos Wandaji Council Mukasa abeere nga twogera ebigambo nnaku olwaleero. Kubanga tulina obutebenkevu. Ate bano abantu abakwatibwa ne batamanyi bwako mayitire. Kati already saawa eno waliwo eyali amyuka president wa in fact amyuka president wa FDC mu Buganda Muwanga Kivumbi yayimba FDC wa NUP ngambye FDC bane munsasire wa NUP yali mbaka wa Butambala kooti ya muyimbula ate naddamu n'akwatibwawo twalaba aba police afande nga tebasobola kukwata nga tewali ensonga kukwasa twalaba police nga bagamba bababuuza nti ganda gafe wadde twaliwo ku roadblock bamukwatira nisife tumulina tetumanyi gyali. Sikyateeka nti buli muntu yenna alina okumanya omusibe gyali. Kisinziira ku musibe eki. Bayinza okukwata jeno n'olowooza nti bajja kuntwala Makindi naye nga balina kuntwala ku mess. Senior officers mess nga gye bansibidde. Kati ojja kwesanga nga abateeka okutegeerako kusibwa kwange era bali mu ranks eza waggulu. Nga gwe kungu Nkokeni era mutunzi. Kungu musajja waabwe musajja wattu. Nkokeni era mutunzi bagamba. Benze mbera Nkokeni era mutunzi. Fani tokubye nnyo. Tosanyiza obusanya. Nga tujja kutegeera Naraiso waba bamusibidde okusinziira ku ranka yange. Akati n'abo ababadde bagamba nti bamanyi wawaali naye nga alina gyali. Omanyi nabadde mbuulira abantu nti kungu oyinza okukola ekintu ekikwata ku nze naye esikoti wange n'atabeera musanyufu abasirikale bange ne batabeera basanyufu nga bayinza okutuusaako obulabe bwonna nze nyinza okujjawo n'enkutereka notofuna buzibu obwo. Kinabanga bwe nawulira nti kungu twawulidde amawulire ayogera ku bigambo by'okwetuga oba ebyokunywa obutwa. Gavumenti ekutaasa mangu. Ekutaasa mangu n'oteetuga. Nefuna wenteeka. Nefuna wekuteeka. Netukutereka netwogera naawe mpola mpola. Era nga bwe nakugamba nti uno mutabani wange gwobadde yogerako ali ebweru. Nze gwendowooza nti yagenda kuwumula naye oluusi ayinza okuba nga alina ebintu bye yakola ebikolobero ye byamanyi naga nti kino ekintu kyenakola bayinza okunjoola kanjira neewogomako wano wendiddirayo nga bakyerabidde ng'ekyo sikiisi. Naye nze njagala okusaba abantu bannayuganda nti naffe we twandyagadde ebiseera bye twalimu twali twagala nnyo kubanga njukira olunaku lumu twali tulowooza n'okulowooza nti Obote senga tumutta naye President Museveni yatugamba okutta Obote si solution ya Uganda. Twandyagadde nnyo n'okuvuma. Waliwo abantu betwalwananga nabo ne bawanika ne tubakwata naye twabatuusanga omukulembeze n'ababuuza mwagala okutwegattako ne bagamba nti abasatu ne bagamba twagala obeegattako ababiri ne bagamba nedda. President ng'awandiika awandiika ayinza okuwandiikira Dr. Milton Obote President wa Uganda n'amuwandiikira n'amubuulira lwaki ali mu nsiko lwaki tulwana lwaki biki naye nga temuliimu kuvuma temuliimu kukola ki kwegamba twandyagadde nnyo bikola n'ebyali tebiyamba. Nolwekyo nsaba bannayuganda bw'obeera ow'enyalemu ennyo tekitegeeza nti ovuma abantu tekitegeeza nti obawandira amalusu obavume nti oba balinga amazzi oba ebyo. Oba oli opposition ennyo ng'oyagala okulaga nti oli opposition ennyo nti abantu bakutegeere waliwo ebintu by'osaanidde okwesonyiwa ate bakitegeere nti omukulembeze abeera mukulembeze
abaliwo essaawa eyo ye abaliwo essaawa eyo kati nze bw'obanga nabadde mbuli abantu nti bw'obanga mbadde ntambula mu mmotoka nga ndi mu mmotoka nga kati ku makya leero wenzize ewa Kungu nga nayombye ne Kungu nezja mmotoka nga neesooza nga ne Kungu oyo kwegamba omusirikale wo escort wa awulira driver wa awulira kati bwentuuka wano ne tusinka naawe ebweru olutalo ne lutandikira wesanga escort wange akubye Kungu ekyasi kubanga alowooza nti gwo otawanya mukama tulaga si walungi era tuteekwa okwesabira buli muntu asabire ensi eno mu biseera byaffe bino eno embeera kati gy'olabawo olwaleero yembeera yatwala Museveni mu nsiko Museveni bwe yagendera mu nsiko bino byaliwo enjawulo eri emu Museveni gyakugamba nti we baakubuzanga ku ssaawa byato ne bakutwala nga bakujja mu Nammanve nga tunoonya mulambo gwo ng'obuze ne tunoonya mulambo bw'obula wano nga bakukutte banoonya mulambo nga tunoonya tugenda mu Nammanve tulaba omulambo gwo baagukoze eki baagusudde era tubeerayo ne tulimisa paka lw'olikola ki naye mingi nnyo egy'abantu tejajjayo naye ku mulembe guno embeera y'emu yeeyo wadde kati kibakuterawo akalembereza nti osobola okgenda mu kooti n'owabira Attorney General luli obadde owabira Attorney General era bya spokasi zino zibadde zivaayo ne bannambooze Nambooze Seggona ne wekitiibwa Mayiga baabakwatako era ne bagenda mu kooti ne basaba ekiragiro ekyo kooti neeragira bateebwe era baatabate tebabatwala mu kooti nti babateera mu kooti simanyi ku bbeiro oba ku bbondi kooti yeyalagira bakole ki bateebwe naye kati mu mbeera eno ng'abalamuzi batuzizza mu ebyo twetaaga kusabira ggwanga kutyanga kungi gwe bw'olowooza naye ffe bino twali tubirabako omusajja gamba ekyo kigudde ng'emmumbwa Uganda wetwogerera ziweze ennaku 12 ziri 13 olwalo ogula 13 ya kuva mu mwanga 12 zaaweza eggulu lwe baamuwamba naye kooti yavuddeyo neewa ekiragiro ennaku 7 babe nga bamuproducinze jjukira poliisi yavayo nebanga yeegaana naye kooti yataddewo ekiragiro nga kino ekiragiro kigenda eri CDF poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala nga bagamba Muwanga Kivumbi ono mumuleete Anthony General yeegaana n'agamba ye tamanyi gy'ali abaana baakugambye mbu Muwanga Kivumbi omwesibyeko nnyo omwagazaaki anti gegaliwo kati tukole tutya oyatayagala wuliza Muwanga Kivumbi genda ewalala obagobye oba n'eddembe gwoba toyagala laba sheeno genda ewalala fe twogera bintu by'amagezi kati Muwanga Kivumbi tumuleke bamwogeddeko tetuyinza era kooti yabyogeddeko kooti n'esalawo negamba akulira amagye poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe mu ggwanga Uganda jjukira Muwanga Kivumbi ono bamukwata poliisi weeri era yateekawo emisanvu ne bamukwata nga poliisi eraba waliwo trafiki poliisi ya bulijjo n'abalala abaali muleeya be bamukwata ne bamutwala ne musajja wange tugume tannalabika ezo ensonga zetukino bbeera nga twogerako olunaku olwaleero nga ndi ne mwami kanso Sentamusa Wanda Mukasa tugenda kubeera nga twogera ebigambo kanso buuza ku bantu banyabo ne baseba abatuwuliza yonna gye musinziira mbalamusizza obulamu bugamba ki obulamu bulungi obulamu bweyagala naye erinnya lyo tebalitegedde Sewanyana Moses mwana wansenene mbadde mmanyi akabino nabangogoma naye omumanyi abaatya kibayita nabangogoma okimanyi sikimanyi Abaganda bagamba nti agafuma bagabejjereza taba ti nabangogoma alina emmindi amannyo bwe gaguba bagawaayiza okubejjereza kuwaayiriza bagawaayiriza nti taaba yeyagagubya kati oli kyava abuuza nti nabangogoma ye alina amannya agagenga magubu alina emmindi nabangogoma abasinga obungi mukayita nkongoola mabeere kekankongola mabeere abasinga obungi mukayita nkongoola mabeere naye ako kebayita nabangogoma kati gwe ow'enseenene okubanga tokamanyi nkawulira buwulizi oli muzzukulu wa Kalibbala oli muzzukulu wa Kalibbala w'ekisozi Kalibbala oli yali yabalya nsoola oli muyaayi mwamugoba ffe tuli Kalibbala zetukita kale naye banyabo ne basebo abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukiddeko ate n'abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde nsonga za Muwanga Kivumbi ziganye okuva mu ddiiro
naye ensonga za Muwanga Kivumbi ffenna zituzuzumbya omutwe naddala ffe abamanyi ku mateeka bw'osoma ssemateeka ono ennyanjula gye bayita the preamble statement esooka egamba nti we the people of Uganda ffe bannayuganda recalling our history which had been characterized by political and constitutional instability nga tujjukira ebyafaayo byaffe ebibadde bijjudde obutabanguko mu byobufuzi n'okubanga tebirina mateeka gali awo kugamba amateeka twalinganga tugatambuliza mu nguudo we are committed to building a better future by establishing a social economic and a political order through a popular and a durable national constitution based on the principles of unity, peace, equality, democracy, freedom, social justice and progress. Ejo gye misingi gye twakolerako ssemateeka ono twasinga nnyo okulowooza nti twagala emirembe obumu obwenkanya equality eddembe ne democracy n'abantu abasinga obungi tebakirina mu gundi mu Luganda naye democracy ye yalibadde enfuga oba kwe kufuga abantu nga bakkaanya mu kufugibwa kwabwe kanku ekyokulabirako ffe mu Buganda democracy owaffe agamba nti kabaka bw'atuula ku Namulondo ayina kumala kugifiirako ne tuteekako omulala era ewaffe democracy agamba nti atuula ku Namulondo taba Ssewanyana ow'Enseenene taba Ssentamu ow'Embogo aba Mulangira ekyo kyekika kyokka democracy mu ngeri ennyangu these are agreed principles okukkaanya ku butakkaanya bwekiribeera tewali kukyuka awaka taata w'abaana democratically kyalagira tekiddwamu kitaata naye waliwo ebimunyiga ne bwabeera ku kitanda nga amazeeko emyezi egi ebiri sukulu fees bajja zimusaba ez'emmere ajja zireeta bwebanga tubeera mu kibuga eno gye tuli ez'emmere nazo bajja zikusaba ojja zireeta tulira tolina bw'ogamba tolina excuse egamba nti bannange nze ndi mulwadde ndi ku ndiri gwe yingini omukyala ne bwafuna akakadde ke wali wabbali n'okalaba nga bakamuwadde okagulako ekkiro y'ennyama mu giri ekyeggulo olina kubanga alinga owange mu Buganda tetulinga balugwala ate nabo balugwala mu demokrasi waabwe kyova olaba omukyala omulugwala bamuwasa buwanana wabeeyi ente basobola okusaba ente 30 ne bagamba nti 10 ozireeta nnamu 20 ozireeta mu bbaasa ne babuuza nti ente wano egula ssente mmeka nti ente egula emiliyoni 1 kati bakusuubira okuba nebbaasa ng'erimu emiliyoni 20 naziri n'ojja ng'ozigoba kati bwe batuuka awo ku miliyoni 2 n'okubulako omutwalo omukazi tebamukuwa ebyaddala nga bazibu nnyo ate era n'omukazi naye n'ajja ewa Ssewanyana ng'amanyidde ddala bulungi nti azze kukola bakazi abalugwala bakola nakkolerera n'embwa neyeesigama ennyama naye embwa eyeesigama ennyama wagiraba embeera embwa mwe yeesigamira ennyama nzibu nnyo kubanga embwa ne bwekkuta okwenkanawa laazima ennyama egitwala waakiri n'egiziika mu ttaka ebyaddala embwa ku nnyama tezannya embwa ku nnyama nogamba nti embwa iri wali yeesigamye ennyama bweti yo yeesigamye ennyama yeri eno ate embeera ebegayigayi embwa ekwata neziika wali neziika wali neziika wali neziika wali yeba yeeterekera embwa bwe yeesigamira ennyama embeera teba nnungi naye ebintu bya Muwanga Kivumbi byeraliikiriza naddala ffe ng'eno gye ntandikidde okusomera mu ssemateeka ono nti ssemateeka ono twamukola mu byafaayo kati bw'ojja mu nnyingo yeesooka eya ssemateeka eno oyogera katugeze ku nnyingo yeesooka wano all power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution naye ennyingo ey'okusatu ey'okubiri eraga obusukkulumu naye nakugamba nti waggulu wa ssemateeka waliyo ki this constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout to Uganda if any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution the constitution shall prevail and that other law or custom shall to the extent of the inconsistency
be void. Naye waggulu wa ssemateeka waliyo byabufuzi. Ate byabufuzi saawa eno asinga amateeka. Politics ali above any other law. Even ali above the constitution. Naye embeera politics wa overriding la constitution esinziira kwani a overriding the constitution era mu mbeera ki. Naye kati we tuli wano olwaliro mu mbeera eno gy'ojja okutunula ojja tusanga nga ffe we tuli tosobola kukkiriza nti eno mbeera ya bulijjo. Eno embeera si ya bulijjo. Ono ngamba ejja kuteekawo akantu. Waliwo gundi waliwo athari. Embeera si teba ya bulijjo era tesanyusa era teba ya mu bantu era tekkirizibwa mu bantu. Naye ebintu bino byatandika ng'ebyokusaaga. Mwami Museveni n'asooka kuwamba palamenti nga palamenti bwe beeyina kyenaayisa tugenda wa mu State House oba Kyankwanzi. Ojjukira nga bajjawo age limit, term limits. Evelyn Anite yalya n'akkuta ekyankwanzi n'afukamira n'agamba nti taata jjajja tukwetaaga odde. Era Evelyn yasooka okuyita Museveni jjajja n'amuyitira awo olwo batandika okuwamba ssemateeka. Kati gye bagenze n'ekitongole ekiramuzi bakikoze eki? Bakiwambye. Eyo embeera yeeraliikiriza kubanga omuntu bw'abanga agezezzaako okuwamba ssemateeka, ssemateeka ono alambika bulungi. Era ssemateeka ono mu nnyingo eno eya 23 ayogera nnyo ku muntu akwatiddwa, protection of personal liberty. No person shall be deprived of personal liberty except in any of the following circumstances. Waliwo embeera wano ssemateeka zayogera mu kawaayiro akasooka. Naye mu kawaayiro akokubiri agamba a person arrested, restricted or detained shall be kept in a place authorized by law. Kati Muwanga Kivumbi nga ne poliisi temanyi waateekeddwa kubanga any place authorized by law ebeera known. Ng'era bw'onoonya omuntu bakugamba nti ali Luzira, ali mu kkomera egindi, ali mu kkomera egindi. Era mu ssemateeka ono yagamba nti for the purposes of bringing a person arrested or restricted or detained shall be informed immediately in a language that the person understands all of the reasons for the arrest, restriction or detention and of his or right to a lawyer of his or her choice. Kati omuntu bw'abanga alina eddembe ly'okuba ne lawyer wa choice ye n'osanga baguma ng'ali mu kkooti ng'agamba Besigye nti tebajja kukuwolereza, tukuwadde bano 750 londamu abo anaakuwolereza. Era n'ogamba nti nze sijja kuwoza nga sirina lawyer yange, nabagamba oyagala toyagala tujja kukola ki? Tujja kukubako. Era ojja kubawozesa. Eyo embeera eba yeeraliikiriza. Abasajja bano bagenze mu kkooti nga basaba ekiragiro bakiyita habeas corpus. Ekiragiro ekyo kkooti ekiyishuwinga singa gwe tukunoonya n'obula. Naye nga tulina reasonable suspicion nti wayinza okubaawo ab'ekitongole ekikuumaddembe abaakukwata. N'olumu tuyinza okuba tetumanyi ani yakola ki? Yakukwata. Mu maaso g'omulamuzi ne tuwawaabira Attorney General kubanga bino byonna n'ebitongole bikuumaddembe Attorney General yabikiikirira. Ekiragiro ekyo habeas corpus kigamba nti amulina yenna amuleete oba mulamu oba mufu. Kaakati abantu bagenze mu maaso g'omulamuzi ennaku 13 12 babaddeyo jjonga ennaku ziri 12. Omuntu waabwe Muwanga Kivumbi tamanyiddwa gyali naye nga yakwatibwa misana nga ne poliisi weeri. Sina poliisi yokka kubanga weeri eyayimiriza emmotoka ya Muwanga Kivumbi yali wa poliisi owa traffic. N'amugamba adda ku bbali nga wamuzza ku bbali waliwo patrol za poliisi. Ne muvaamu omusirikale wa poliisi n'ava wali n'ajja ku mmotoka ya Muwanga Kivumbi n'agiggula nga ffenna tumulaba. Bw'amala ogiggula abaali mu ngoye eza bulijjo ne bava mu drone n'obukookolo bwabwe ne bajja ne bakwata Muwanga Kivumbi ne bamutwala mu drone yaabwe ne bamutwala. Omupoliisi tayinza kuyimirira mu maaso ga mulamuzi n'agamba omulamuzi nti abaamukwata situbamanyi. N'Attorney General yabyegaana. Ne Attorney General n'ayimirira ng'agamba anti ng'anyumidde n'agamba nti ffe abo tetubamanyi. Ennyingo 219
2:11 eyogera ku there shall be a police force to be known as the Uganda Police Force and such other police forces in Uganda as the parliament may by law prescribe. Ne 2:12 eyogera ku functions of the police force. The functions of the Uganda Police Force shall include the following: to protect life and property, to preserve law and order, to prevent and detect crime, to cooperate with the civilian authority and other security organs established under this constitution and with the population generally. Obuvunaanyizibwa bwa police bwe bubanga bwa kukuuma protect life and property. Toyina bw'ogamba nti gwe kennyini ate wayambako abaakwata Muwanga Kivumbi ne bamutwala nga tobamanyi. Bino byabadde byakulimba, byabadde byakwewuguusa nga kituufu abapoliisi bano bamanyidde ddala bulungi nnyo bani abaatwala Muwanga Kivumbi. Kuba bwe baayimiriza emmotoka, bwe baamugamba nti mutuyimiririze emmotoka eyo. Era bagenda okwogera n'omusirikale wa poliisi bamugamba nti Muwanga Kivumbi tumwetaaga, nti mmwe baani, nti ffe bagundi ne gundi ne gundi, ne babuuza nti mubetaagira ki, titumwetaagira kino. Kwe kuyimiriza emmotoka. Kuba senga abadroni be baali bayimiriza Muwanga Kivumbi ne bakola ebyabwe by'ekivandule bya bulijjo ne bamwekiika, eyo ensonga yali badde endala. Naye abapoliisi be baakola ki? Be bamuyimiriza. Ne bamala omukwata ne bamutwala. Etteeka ligamba isoose tugambye nti omuntu akwatiddwa ajjanga kuterekebwa mu kifo ekikoze ekimanyiddwa. Era mu nnyingo eyo ya 23 akatundu akalala bwe kaddirako ne kagamba nti omuntu oyo bw'anaabanga tateereddwa ajjanga kukola ki? Mu ssaawa 48 ajja kuteebwanga. Bw'anaabanga tatwaliddwa mu kkooti, bw'omala omukwata etteeka ligambye nti mukwate. Tonnamuteeka mu kifo kimanyiddwa. Likugamba kumubuulira ensonga emukwasizza, era n'omuwa n'eddembe lye okubeera ne looya yenna n'amukiikirira mu nsonga eyo. Ensonga ey'okusatu ng'omaze omubuulira n'ekukkiriza okubuulira his next of kin, abamulinaanye ye y'alina obbakubira abategeeze bano bankutte, naye ensonga gye bampadde enkwasizza eno eri era bantutte wano. Kati awo omaze omukwata, omukutte, omubuulidde ensonga emukwasizza, bw'omala omubuulira ensonga emukwasizza, omukkiriza okubuulira abantu be lwaki akwatiddwa, then n'omutwala n'omutereka mu kifo ekikoze ekimanyiddwa. Bw'omuteeka mu kifo ekimanyiddwa, we bakugambye nti oba tomututte mu kkooti mu ssaawa 48 olina kumutadde ewuwe. Ono yakamala ennaku. Kati ennaku zaabadde 13 olwayo lwa 10 lwa 13. Omulamuzi yenna mu magezi ge bwegambye nti kitongole n'ekiramuzi nakyo kati kiwambiddwa, basobola kuwamba paalamenti byabufuzi awambye. Kati kitegeeza byabufuzi awambye ssemateeka. Ate byabufuzi bw'awamba ssemateeka, akatundu ka ssemateeka ak'okutaano katukakwogereko nako. Leero tuyise mu mateeka anti omulamuzi yayise naye mugundi. Omulamuzi bw'awamba ssemateeka byabufuzi akatundu ak'okusatu, akatundu kaako ak'okuna kagamba all citizens of Uganda shall have the right and the duty at all times to defend this constitution and in particular to resist any person or a group of persons seeking to overthrow the established constitutional order and to do all in their power to restore this constitution after it has been suspended, overthrown, abrogated kwe kugiyisaamu olugaayi, or amended contrary to its provisions. Kati omuntu bw'ajja n'akwata omuntu n'atakola bino bye tukoze, aba ayisiza mu ssemateeka olugaayu n'amukwata. Kati bagenze mu maaso g'omulamuzi basaba oda gye bayita habeas corpus. Amulina yenna amuleete, oba mulamu oba mufu. Kati omulamuzi laba bwe yeekangabiriza. Lwaki okwekkangabiriza? Anti ekiragiro kye bawadde kirala. Bukyova bwa habeas corpus. Ye buvunaanyizibwa bwe bwabadde bwakubawa habeas corpus ng'alagira atone General akole kyonna ekisoboka. Yeeganye nti amanyi gy'ali, akole kyonna ekisoboka. Sam Mayanja bw'ati omusuubirako ki? Embwa bw'erya ennyama kyewuunyisa. Ekisobola okwewuunyisa yembwa okuzira ennyama. Atone General nagendako mikolo gyange gino egya bulijjo egya science.
Gino. Nengula kilo z'ennyama ezi. 2. Ne tuziteekamu ebirungo ne nzikolerako omukolo. N'omulwadde wange. Ne tunoonya awali embwa ennyingi ne tugabulawo ennyama eyo. Kawungeezi. Twakya ku makya ng'ennyama weeri. Ekyo kiba tekyewuunyisa. Kyewuunyisa. Ng'embwa zaagaanye okulya ennyama. Kugambe ne woba ewunya bubi zigiri. N'envondo zigirya. Ne bw'ogisaako obutwa zigirya. Mikolo ki egyo gye wakola? Yalina ebizibu bingi. Okay. Era ako kaali kabonero akamulaga nti embeera mbi ddala. Waliwo yali azigoba ku nnyama embwa. Ate yali ludda wanga zijja n'azikuba ebifunfugu. Ne tutawulirako nga zidduka. Ne tugisangawo enkeera. Era bwe twagendawo tetwamusanga eyali azigoba. So kati omulamuzi bw'atuuka mu mbeera eyo nga bamusabye habeas corpus. Sam Mayanja ne yeegaana. Sam Mayanja byeyeegaana ebyo bya bulijjo. Nze Sam Mayanja talina kyasobola kukola kyenyinza kwewuunya. Anthony Jen. Neewuunya